Kojja Kagatto ne Hajjat Station kimaliriza otya? Amusasule bigwe kubanga teruja kugwa. Gwe ngalabyeko yaliranye Kojja alabako nakati atera Kojja Kagatto gwali mukubira wano. Bamuzeemu yamuzeemu nga nakati awanda Kagatto atawanda bulala. Nalabye station yanga akaaba. Wafuna obudde osobola obutakaabira nnyo bantu. Uganda yennyini etunyiga. Nkola yakaba. Tulina ekizibu kya Uganda ng'ensi ate kati naawe otwongereko ebizibu byo. Tulina eri eŋŋombo yakaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo. Abantu balina ebizibu just teboogera bwogezi. Kati oyinza kubanga ku byaffe oyongeddeko kaaba. Naye temusasidde station alina pressure. Naye tasazidde muzeeyi. Muzeeyi Kagatto alina obulwadde bwonna. Ebizibu bye. Muzeeyi alina abaana b'okulabirira. Muzeeyi Kagatto alowooza station yafunyemu essaawa tannafuna. Obuzibu muzeeyi bw'alina nti yayogera bulungi ne station ate n'amuyisaamu eggaali. Bwe busungu. Osanga singa ayogera naye nga bwe yali ajja ng'ayogera naye. Ndowooza tewandibadde buzibu. Nange njaga mmuwa amagezi abo muzeeyi Kagatto ssente. Ekyataano ki? Kubanga ajjukira ekyaliwo ku makula. Bini bwe yali. Ng'alemezzaako. Bw'agenda okubeera. Kagatto. Ne Kagatto. Awe Kagatto akasente ke kakulumiza akuze. Yatunda TV. Talina TV. TV ye muluma. Kyokka yalimba abaana be. Yalimba abaana nti ngenze kubayiiyiza. TV kangitunde kati abaana be bakitegedde. TV yagitunda ng'anoonya passport. Naye muzeeyi, naye si muzeeyi yekka abantu tebalina passport. Abantu tebalina passport ati kati waliwo n'ogifudde n'okubeera ne passport nga tolina gy'olaga n'eggwako. Nakyo kimalamu amaanyi ng'owulira abaana bagamba I'm getting another book. Another book. Gwe tofunanga yadde book. Bwe yo n'eggwako nga temubadde ka stamp. Passport teyagifuna. Ne ssente teyazifuna. Amusasule bigwe. Negwe omanyi nti olaba ku baana b'abasiraamu nga tonna wasowuliranga buli mwagala omuwasi. Okola ensobi. Kyamakulu olina kuba mutebenkevu. Olina kukkakana. Olina kukkakana n'ogamba alhamdulillah kye nnina kyekyange. Anti Hijab Nation omanyi kyetukola wano. Kyusizza. Tulina egyadde tuteesezza. Kati kiki kye tuteesezza kati mbitadde wabbali. Ate waliwo ekipya. Ki? Kati Hijab Nation ngenda kukulaga, ngenda kusongera. Gwe boy ekiri wano Hijab Nation wallahi olabye omwana w'obusiraamu nga yanyiridde kale kinaabeerawo nga 3 mulumu Allahu akbar lugo gegenda kuuma olina kukkakana n'ogamba alhamdulillah kye nnina kyekyange n'ogumira ogaana okukkiriza Allahu akbar bano weewuunye leero bwe ndabye Hijab entuufu nzawudde kuzirize waŋŋamba luli nti ezimu ziba Hijab. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings rukaga ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Leero bwe ndabye Hijab entuufu nzawudde kuzirize waŋŋamba luli nti ezimu ziba Hijab. Ezimu tuba mu byaffe mu byammwe nga bw'owulidde ajati wano waagambye tuba mu fashion. Eri eba fashion tuba twambaddemukko ku byaffe zetwogeko ze zino ezikwata omubiri ezo tuba twambaddemu byaffe omwana just tuba twewuliza bulungi naffe tuwuliza obulungi tuba twewuliza bulungi naye ng'ekituufu tuba tukimanyi. Naye ddala zino wenzirabye entuufu era abaana basigala bavaayo tusigadde tunyuma. Buli mukyala gw'olabye wano avuddeyo mu kifaananyi nga bwe kiri kyonna kyali okiraba nga kyekyo. Banyumye ate black yayitirira omanyi njagala nnyo black kati black agenze n'ayitirira ate ku bakyala
Abaami olaba kati bano bali babiri bokka naye olaba otya. Kiri kita. Buli omu kala yolabanga. Okubya mu kasaale. Akasaale nkalabe n'entya n'okutya nga bana abakyala gye tulaga. Okoze mu self defense. Kenda byegwenza ate ntidde buti. Ate kati ndi bulala kati ate nina mu self defense. Neyo teka ogisobola. Omwana yawuba tekoyi. Ogeze najiwuba kati nyengire gonde ngamba ajati. Era jati mbaze kumusembya ne ngamba nyino labe ekika kya sharia gyakubidde mu teko. Nganze ijabu yateke yo sigimanyi olaba mu kanzu sikisobola. So asatu mulumu byebyo ebimu ku bigenda okubaayo ate nga bingi tulina okuwuba ku kayiti. Lwaki tuyolesa kyawa twagala bakube ekifaananyi nga twambadde hijabu nga tukayiti ziri mu bbanga nga zaaka. Olaba obusiraamu we bwanyirira ne bukatagga. Nkusuubirako olwokuba mu kanzu enjeru nga ne Hajjati ali mu kanzu ali mu sharia ya black. Tontuma bingi. Lwaki bwe tutuze kwa Hajjati ogamba tontuma bingi mukwana ojje naye. Tutandise tutya? Katulaki nzija naye. Bantu kulemesa banna. Wallahi. Tutandise tugamba mbu ebyengera byonna biri wana tontuma weewakana. Abe wakati tubalete. Ate nyine kintu kyenjagala musomese ku lunaku olwo abakazi bamanyire nti tulina okufuna omukyalo owokubiri owokusatu n'owokuna. Hajjati ataddeyo polygamy dialogue. Baagala kutulaga nti oba oyagala batuyagala bajja kukuzaako kati baagala tusomesa baba kuzizaako weeyisa otya oba omaze okitegeera okola otya kuba ye aŋambye ye takiinaako buzibu she's contented and happy nti we baleeta n'ababiri ng'ayaniriza namba 3 ng'asanyuka yaŋŋamba ali bize tabiraba nti bamuzizaako ekirala alina kiri nti omwami wuwe tamanyi balala ate bana babira bazzi tabamanyi ajati ate nakino kyalina kikyusamu atandika obweyo kaminga bagitaddewo tugenda okuva mu Agusto oyo Agusto era ate mu Agusto mwe muli polygamy dialogue nga 17 njaga tugenda ofuluma omwezi ogwe nga Shamimu byenkusanga oyogera kwe gabi machinga ne kyenjagala owulira ng'omusajja omusiraamu nga bimachinga n'okutuzaako waliyo n'ebirala bingi ebimachinga n'obusiraamu lwaki gwe weesiba ku ekyo kyokka omanyaka kabairo kala otandika mpola mpola kati nze nkyali mu kutereeza nnyambala yange we natandikidde awo nga bwe ntereeza n'ebirala mpola mpola ngezaako okulaba nga ntereeza ennyambala yange si mbi nnyo naye ate era si nnungi nnyo obadde era no siwalungi nnyo tulabanga atali bubi era siri bulungi nnyo kuba kakaya tekannanywera bulungi naye waliwo kajjeeko nsikajjangako naye sinnakasiba bulungi nga bwe nina kasiba kyokyo nkugambye nti sinnanywera nnyo so mu process eno nga ntegeka kino kuba buli lunaku mba nina okukasiba bulungi nina okukasiba bulungi nina osisinkana abantu ab'enjawulo mu process ngenda kubeera used nokitegedde nkimanyiire mu maaso awo tugenda kulaba ng'osiba ne kano ak'oku nnyindo nga tulabako maaso nsaba Allah nawe wantuusawo alhamdulillah kuba n'abakambala ndowooza balaba akulabikira atya Hajjati Shania anyumidde naye omulabye bonna bakakoze bali banyumidde naye Shamimu gwe nga mwe ndi omwo mwe ŋŋamba bannange gundi yammanyidde naye Shamimu ako mbadde nsaba njira nkalekamu kaleke sigala wano wooli olw'okusaba kwange ako kaleke tutambulira awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo
jango lambule jango gule. Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. The East Africa UK Tourism and Cultural Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thurlow, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register. Nyirani wano future y'oluseko olebera etya nga tuvudde mu Ijabu Nation oba already luli mu kutambula ne mu Ijabu Nation kati ate luli bulala bagambe nti ojja luli bulala buli omu nzija basiraamu nzija kasita n'abatali basiraamu kasita Victoria University ngende wa Professor Mugamba ngenda y'obugenzi navudde ku gundi Twin Brook nagenze nagulirawo table nagulirawo stall nagulira abaana be bagenda participating mu Quran ne poem abayizi be abayizi yabagulidde era natwetya ne share yawo mbadde simanyi Twin Brook basomesa eddiini bagisomesa natuwerawo omusimbi kugambye oluseke lutambula lwatambudde olutambula mu Ijabu Nation tolaba naje bakaluba naye sister yakuwa ente Dr. Tafen agenda kumpa oluseke kati ate lugenda kuyita list yonna telugifulumya bale lutulubire kitisigali list ngenda gifulumya kuba maseeka bano nezira kulaba alina kakaya nezira kuwulira linnya lyo ne baba tokalina nga naye olina erinnya ly'Isiraamu ogenda mu kuba oluseke yabaswala kuba tuyina enteekateeka y'aba ordinary emitwalo egiri 5 titulina nteekateeka we bagenda kutuula twagala abantu babagulira obutebe tubupangise batuule nabo ab'etaano kuba bulede kati VIP bagenda kutuula ne VVIP bwetufuna omuntu atuwayo kasente n'agamba mubakolere setup aba ordinary nabo batuule kiba kikola basigale nga yasasudde 5 naye atuule singa Allah subhanahu nekwatako obutebe nga buubwo ordinary nenkikola wallahi mashallah Sulaiman salamu alaikum alaikum salam ate wallahi okisobola ate na salamu lwachinjidda munyo njagala bajiwulire bahaja tebajiwulire abali kuno abazi chano yaffe ya kaftan n'abali wano njagala bajiwulire bagambe musiramu mwenna wallahi naye gwe kumanya otegera oluseke nze asitotaddeyo momo code merchant code nze kutadde Shamimu ali gye salinga dda code nina code eya momo pay Singa oli kwebuzabuza. Saga bintu bya kwebuzabuza. Muntu kugamba nti ati sente naku zino ziteka ku momo pay simanya biki. Bwagamba biki nga mugani na momo pay. Ngo musomera ko merchant code. Toleka sente ne. Sireka. Era bahaji bonna nzija. Buli alina business omusiraamu nzija. Nezira kulabako Nusura. Nezira kulabako Aisha. Nezira kuyita ku dduuka nga ndabako Hakim nkyama bukyalo. Ate wonasanga Shamimu. Nkyama. Shamimu ndoza wa double. Ate mwensoka gamba Shamimu salamu alaikum. Namesake. I know you love me and I love you too. Have you heard of Ijabu Nation? Shamimu wallahi. Kino ekintu kye tulimu. Kino kyaffe. Gula ticket. Shamimu ngeta no sinajiweza. Kusasuliddeko.
tetwagala kuleka muntu yenna katiza musasuliddeko nga tenzi jankime walujja manya wali eri yaguze yesatu netaaga okwongerako 2 anti twagala tukikole buli mwaka kati twagala ate ekyomwaka ekiddako nga tetulina ssente ku kyendabyeko esana n'emirundi oba 2 ku kyenaakalaba kuba kati ku luli olunaku kigenda kuba kirala press conference naddako gwe nagambye njagala tule ku table wangamba table bayi nagamba njagala tule ku table kulya kunywa ku table omwana oyo wa Juice Sanctuary yatuwadde juice kuva ku makya yo gugwe gwakuba bukubi juice nga tetulina kye tumugulidde yadde emiyembe yadde ki agenda tuwa juice yagambye lilla wallahi ye juice abasiraamu banywe byonna yagenda bikola bakozi be yagenda baleta setup ye yagenda gyekolera basiraamu balye banywe tuyina ziplata z'emmere abasiraamu bavuddeyo n'abatali basiraamu sponsors nina Nexo Hotel bali mukono Nexo Hotel mukono ayagala ekifo ekirungi bano batubeereddewo nammwe mubabeererewo tulina Glosh Designs and Events be bagenda okukola ku diko yenna bwejangu olaba ekimuli tulina mu Flory Flower batuwaddeko ne wano be bakoze kati eno Flory birungi n'obutebe bwabwe buno bwakabi fancy tulinawo fancy tables kati nga bwowulira nti fancy obutebe businga ku buli obwammwe businga buno bupya kati nga bwowulira nti fancy tables kitegeeza ali ku table kitegeeza atudde ku table obeera fancy da fancy tulinako Eco photography and videography bagenda okuba ku kifaananyi ebifaananyi birungi nebyo bye mwakalaba be bali mu bikwata tulina Jilibab House Jilibab so Shariza Black Jezili Jilibab House basangibwawo ku Supreme Old Kampala ku muzikiti gwenyini agamaduka ge bateekawo bali waggulu bayine kanzu ate ajja tushani yawuyawo tetumukubye nsekeza kanzu twereka tutyo ono hajjati waawo shania namulabawo mother of orphans yampadde ente 2 ku yampadde embuzi 2 ayina kanzu ennungi awo ku muzikiti awo ku geeti wenyini waggulu awo nagenda ne muwagirako nungi ate za bei tulina Aisha Muslim Wear Aisha aliriddawa ali eri wansi Nabugabo yewa ku Nabugabo asuubuza akola biki ebintu bingi nnyo kati shali na kuzonzona ze nyambala za Luseke yampa buwi nangamba ko oli mu jabudation yanywa nampa makanzu abeka bali beyagala ndoza bikututeyo bikututeyo wallahi ne bakwekanzi ya nation swaba niyo oli wanga nkuba Luseke bro tubinoleka kubifuula nnyo professional nkiyitiriza nnyo omanyiro gyoye n'olugezigezi Nze wantamyako olugezi oli so principled olina nnyo olugezigezi naye kirungi weewala akamanyiro k'abantu wakawona bamanyiira wakawona so kati ba sponsors sofayo betu tulinako Pal FM wow tulina Muslim Channel tulina MBN Broadcasting Muslim Channel good yeah kitegeza abantu tubayina on board already tukyetaaga abalala bangi mujje bino tubisobola executive caption ekikuttemu ekintu sofa kikyatambula bulungi sofa so good ne tiimu yo tiimu yange kuliko omukyala agikulira bamwita Glosh she's so principled very English woman yakikuttemu kuva ku ntandikwa paka gye kikoma tufunamu obutakkanya lwa luzungu ngate mali njagala kugamba nti olina mikwano gyo bayite mu luzungu era banyonyole ku nsonga z'oluzungu abaluzungu nabamulekedde Glosh kati wano wetwogerera bafuniddemu wa abaluzungu that segment y'oluzungu bagamba Shamimu agamba ki today so wetegeka nnyo
So, yes. so far, yes. This is the very first of its kind. What? Hijab Nation. Where? It is unique. It has never been here before. Come one, come all. We are going to be celebrating hijab. Where? Lugogo, Millennium Grounds. Let us feel Lugogo, and it asks for water. Tochijja bujja mu Luganda n'okizza mu Luzungu. Ask for water. Let Lugogo ask for water. Yeah, let's ask for water. Entrance is 50k ordinary, VIP 100k, VVIP. Wait. Entrance bakikaddiya kati bakiyita taxes. Smart tax. Taxi tejiba misolo. Kati no bekibateeka kati ku sente ziyingira. Taxes. Yes. 50k. 50k ordinary. 100k VIP. VVIP. Yes. 380k. That is a set on a table. Luzungu nga accent ekyuka nnyo. Andi bulala kati onzola balwa saa kwogera Luzungu. Saa abantu bano kummanyiira nnyo. Naye nga andi bulala. Kigano kwogera Luzungu? Kamanyiiro. Ate kati bakumanyirira wangu oyogedde Luzungu. Kati bayinza otandika okuwoza ate ng'osusse Shamima ate kati level yaffe ogivuddeko. Omanyi kati wano Uganda okwewala ebivumo n'empalana olina okuba ku level y'abanno. Okwewala ebivumo n'empalana. Naye buli weeyaba basukkulumako oyonoona buli kimu. Gofuuka buli kimu beekwasa gwe. Gwe gwavumwa. Gwavumwa gwe ki. Gwe twajaliroza ki ekimuvumya? Kusukka. Kusukka ku level yaffe. Kyekimuvumya? Olina kujja eno n'okaaba. Bino gyali byagamba mbu nina ssente. Ebyo tetubyagalira ddala. Oba n'ekyokulaga omusajja nga amutulagako parts. Ekyo kyandibadde oke. Naye kino. Ekyokutulaga nti twagala akaaba. Wagula emmotoka n'agitulaga. Tetukyagala. Famire ye eri bulungi. Tetubyagala. Twagala akaaba. Twagala nga tugamba nze ne mama tetukolagana. Oh, I know. You're not alone. I'm also in the same caliber with you. Obetuba naye. Twagala ebyo. Ebyo natwaga mama wa musibe enviiri. Ebyo tetubyagalira ddala. Netulaba nti obulamu butambula. Eno Uganda kati yampala bannange. Ennyonyi alinya business class. Tetubyagala. Twagala jja tugambe ng'ali mu economy ate nga bamusasulidde busasulize air ticket ng'ali mu kwebaza bannange neebaza gundi yangulidde air ticket ebyo naffe tumwebalizaako ebyo kyovula baba n'ensobi gye yakoze kutulaganga we yasasudde Bruno ko mukolera oluyimba ebyo bina bba bya bwerere bwerere nanti nasoma naye twesangeyo mu kikoni ebyo tetubyagala tetubyagala ye muna Uganda. Ye muna Uganda. So kati gwe nova ku Luzungu wote. Nenduvaako. Lwaki tonyamba n'okuwa oluseke n'ompeerayo n'omuzeeyo n'abanja station akasente. Kojja kagatto mumpeere akasente. Katugenda muwa sente kojja kagatto tabanja ffe. Naye naye akiyitiriza. Ali serious obadde oyagala akikola atya. Obanja otya omuntu yakagenda ku kyeyo. Naye akagenda ku kyeyo yagambye ali bulungi. Station yakagenda. Awe muzeeyi kagatto. Nange njaga muwa amagezi. Awe muzeeyi kagatto sente. Ekyataano ki? Kubanga ajjukira ekyaliwo ku makula. Bini bwe yali. Ng'alemezzaako. Bw'agenda okubeera. Kagatto. Ne kagatto. Awe kagatto akasente ke kakulubiza akuze. Yatunda TV. Talina TV. TV ye muluma. Kyokka yalimba abaana be. Yalimba abaana. Nti ngenze kuba yeeyiza. TV kangitunde kati abaana lwe bakitegedde. TV yagitunda ng'anoonya passport. Naye muzeeyi naye si muzeeyi yekka abantu tebalina passport. Abantu tebalina passport ati kati waliwo n'ogifudu n'okubeera ne passport nga tolina gy'olaga n'eggwako. Nakyo kimalamu amaanyi ng'owulira abaana bagamba I'm getting another book. Gwe tofunangayo yadde book. Bwe yo n'eggwako nga tebadde ka stamp. Ebyo tutagala nti ebyo. Sigende embusi yawana. Kenya bagenderayo mmeka nayo. Goza bameka abagala ogende Kenya. Ofunya passport esukka emitwalo 3 plus. Erimu 5. Nazo yinzo sanga bakikabe basonze. Nazo yinzo sanga bakikabe basonze. Okugifuna. Katoni yatunda TV. Tunda TV. Bana yabagamba simanya TV eno na passport yagifuna.
ne sente teyazifuna. Eka temusaside station ina pressure. Natasazidde muzeeyi. Muzeeyi Kagata alina obulwadde bonna. Nze alina abaana b'okulabirira. Muzeeyi Kagata alowooza station yafunyemu essaawa eno tannafuna. Obuzibu muzeeyi bw'alina nti yayogera bulungi ne station ate n'amuyisaamu eggaali. Bwe busungu. Osanga singa ayogera naye nga bwe yali ajja nga ayogera naye. Ndowooza tewandibadde buzibu. Nga tebinnajja eno mu media nga bwe kiri kati. Nalabye station yanga akaaba. Omulabye. Tonnamulaba. Mabiga kaawu yakamala okukaaba nga atunyonyola obulamu bw'ekyeyo. Si byangu. Tewali byangu. Eyali omuyimbi. Tewali kyangu. Abantu tulina kuyiga kukkiriza nti tewali kintu kyangu. N'omulala bw'aba yakutendedde nga ate ye teyagenda ku kyeyo n'akutendera ate ennaku gy'ayiseemu ate naawe ate nze oba ow'ekyeyo kale. So bwe tufuna obudde mpuzi okujjako nga we are motivating bantu oba nga tuzzaamu abali ku kyeyo amaanyi oba nga tuzzaamu oba bayimbi oba baani yenna ali mu mbeera ye ofuna obudde osobola obutakaabira nnyo bantu. Buli muntu alina Uganda yennyini etunyiga. Tulina ekizibu kya Uganda ng'ensi ate kati naawe otwongereko ebizibu byo. Tulina eri eŋŋombo yakaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo abantu balina ebizibu jasi teboogera bwogezi. Kati oyinza kubanga ku byaffe oyongeddeko kukaaba. Kati amaziga g'omukyalo oyo ogamba ki? Ayitiza bw'abanga alina baayagala okuzzaamu amaanyi because ba celebrities balina abantu bangi ababafollowinga. Bw'abanga alina baayagala okuzzaamu amaanyi abali ku kyeyo nti nze nga station nakiyitamu naawe osobola. It is very okay. Wabanga akikola tuwulire ennaku. Ffe ennaku gye tulina nayo yennyini yatuvaako kati. Okujja ng'okola kintu just to motivate others but bw'oba oyagala abantu bakunakuwalireko abantu balina ebizibu. Bw'oyagala bakunakuwalireko balina n'ebisinga ebyo just teboogera boogezi. So buli omu waali alina ebizibu bye byayitamu. Tulina okutambulirako ekyo. Buli muntu alina ebizibu. Just abantu basirise teboogera. Naye oli bw'aba agamba nti nazaala nfuna ekizibu bwe kiti naye nakiyitamu bwe nti nga eimu ye yakukizaako kuyamba abaana abalala abagenda muleeba ne bafuna ekizibu kyekimu kye yafuna nzikiriziganya naye. So wakati wa Kojja Kagatto ne Hajjat Station kimaliriza otya? Amusasule biggwe kuba nkoko yaki tejja kuggwa terujja kuggwa. Gwe ng'alabyeko yaliranye nakati ate era Kojja Kagatto gwali mu kkubira wano. Bamuzeemu nga nakati awanda Kagatto ate awanda bulala akubudde ndi mu press conference munyiivu nnyo okuba nti nakati sinnamutuukako ayinza okuba amaze mumukwatamu ye munyiivu nnyo kati n'omugwako gwe Kagatto gamba lujja tuula noonya Kagatto ate kati wallahi obwedda nkubira obusungu bw'alina buli 3 times 5. Kati nkujjeeko engalo njagala okuddamu kulaba ggwe mpozi ng'otulira tulina Kojja Kagatto. Why? Nze nawunyiza ebintu byonna naye Kojja Kagatto ono tumuteeke mu Luseke Nation. Ekyo kiggwe nze saagala abanje bali beeri abali beeri bakyalina ebyokugatta bingi. Basobola okuteesa ne kitagenda nnyo naye ffe yenna ajja weetuli. Kale byebyo naye nga twongera okubayitanga ennaku z'omwezi 31 August tugenda kubeera ku Lugogo Millennium Grounds. Emitwalo gigenda kubeera 5 10 miliyoni 3 ekifo ku mmeeza kya 38 naye waliwo Alibadzi asobola okugula kati ng'ekivulu tekinnaba agula table agula ekifo ku table ku mitwalo 35 eye10 n'agigula 8 eye5 ne bagimuwa kwena. Bano kikola emmeeza yo tekyuka eriko ebintu bingi bannange yo tekyuka esigaddeyo nebaliza omukyalo oyo atuliraanye Farida Nabagereka munebalize nnyo munebalize yasigala ku kkala kyogezaako seka tugambe bano oyambala hijabu n'oyeruka njagala kulabako Farida enkyanga alinganga Zali by the way bakiŋŋanga nzikugambye kati oyo omwana najjako hijabu Hajjati anti oweddemu omanye ebintu ekisiru nabiggaana
kati owulira toteredde okuba obufaananyi kubanga boyi ndi mukulabaonga kale ebyo bya Hijab Nation naye mutwegatteko mujja kubanga ate mufuna experience empya abasiraamu tubeetaaga nnyo naye n'abatali basiraamu namwe tubeetaaga kuba tutambulira mu nsonga bambale kanzu bambale ku kanzu by the way nga president w'aba mawulire bawanayinchi ngenda kuwaya aba mawulire babiri ekanzu abatayina takbir Allahu akbar owulidde gwe abatayina babiri bambale kanzu waliwo bangi bambi abazanga nga Jordan tolete kanzu yo girekeeyo tulinda amazalibwa ga Ssaabasajja chone ngenda mukolako by the way kamukoleko atajje nga afanya daba haji ngenda kufulena kofira nga kahaji bakaluba kabaddemu bagenda okwetega wali nga bagamba ho era luje yayina okutaasawo wallahi omulengedde mulengedde tudde wali ajere lituddawo eri bagenda omulaga ali ku kamera nga bawi the drawing bagamba atulekoyo. The East Africa UK Tourism and Culture Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thalo, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register.